Story sinza butajibanyemeza kadama nga jam inbox yange. Ngamba Queen njagala kwogerako naawe ndi Omani nga WhatsApp number yange. Ngajja ku WhatsApp ngamba Queen boyfriend wange ali Uganda. Naye yangambye yafunye accident piki ne bagibba n'essimu ne bagimubbako. Amubuuza ate yagambidde ku yani. Ngamba ali mu ddwaliro yampeereza n'ebifaananyi. Yafunye accident y'amaanyi nnyo era oggulu baakuwanise. Ebiwundu bingi nnyo yonna bamusibye ebipulasita aliko n'eccupa. Namugamba kati oyagala njogere naye mugambe ki ng'agambye yafunye accident. Ngamba njagala weefuule sister wange. Omubuuza obulwadde buli butya mugaye n'omugamba oyagala gendayo omulabe. Tinze ngenda okusindikayo. Ngamugamba sooka ompe ennamba ye nga ye omuntu omala ompe n'ennamba y'omusawo eyo gye bakozesezza eddwaliro. Nakwata ennamba y'omuvubuka ng'agimpeereza nga mpeereza n'ey'eddwaliro nga njogera naye nga mumukubira kati nakubye ku ya muvubuka sakubye ku ya ddwaliro. Namugamba hello Ben nti wangi gyebale ssebo nti kale nayo gyebale oliwa. Ngamba mbadde nyina omuntu gwe ntutte wano we Kabuusu. Namugamba okay. Mugamba ndi natete ku 5 naye mbadde njagala obeeko wontwala kwa lwa mpadde ennamba yo. Nangamba ovuga bulungi. Ngamba okay tewali buzibu kati kamala okuva eno nze nja kujja nkunone konze kale ngajja nga ansiibula. Amugamba Ben bw'onooba otuuse ng'ovuddeyo ojja kunkubira ggwe. Kwaye kale kasitoma tewali buzibu nja kukubira. Kati nga njogera n'ono omuwala nga mugamba Bulanko buwulire omuvubuka ye mulamu. Njogedde naye alabika mulamu kubanga twogedde nangano nga agenda kunnona antwale gye agenda okuntwala gye mbadde mugambye. Nangamba Queen ekiki? Namubuuza lwaki wampadde ennamba y'omuvubuka ono njogedde naye. Nangamba Queen emanyi ekiriwo oyo omuvubuka nnemba. Yangamba si mufumbo tugenda kuweza mwaka nga twagalana naye nakamuteekamu miliyoni zange ziwera 4 oba n'okusukkamu. Naye yangamba si mufumbo ankaabira ebizibu wangamba kino wangamba kino bwe mukazi we yanoba. Mukazi we mukuno bwe yanoba n'olubuto yamukwata n'omusajja n'amugoba. Omukazi agenda okutuuka erimbo ng'amugamba nina olubuto. Omukazi yatuuka okuzaala nga mugamba sirina ssente za ddwaliro nsindikirayo ku ssente. Bw'okadama ng'amuteerako 5 ng'ekyo kiggwa. Yangambye ali mu miliyoni nga 4 plus ze yakandyamu. Mwagala ye era saagala muluzinga naye mpulira obuyaye bwe buntamye. Namugamba kye ngenda okukola kati kankube ku nnamba y'oyo omusawo. Naye nnyina bye ngenda omugamba ajja kukuddira nti kale kankuba ku nnamba y'omusawo. Namugamba hello nnyabo nti wangi gyebale nti kale nayo gyebale. Namugamba nnyabo okolegana ne Ben ne mufera abantu. Naye nze ndi wa poliisi nkunoonya wonna we nnaakusanga tugenda kukusiba. Ngamba nnyabo nze ndeka ne Ben simumanyi. Ngamugamba Ben ojja mumanya kubanga eno ennamba tumanyi amannya g'erimu. Buli kimu tukimanyi tugenda kunoonya ne location twagifunye ddawo nonna wooli. Mwefudde abalwadde Ben ali mu kubba nti Ben mulwadde mutaddeko bipulasita ali mu kubba abantu yeddwaliro tugenda digazaawo. Kadama TV kajamate banaye bakadaama tuyongera okubeera nga tubagamba muve ku kintu ky'okuweereza abasajja be mwaleka Uganda ssente. Abasajja abalema okubalabirira Uganda muve kubalabirira nga mutuuse ebweru. Walema okundabirira nga ndi Uganda nensalawo nzijja ku kyeyo akati ate bwe najja ku kyeyo sajja ku kyeyo okubeera nga nkulabirira. Okwo kugasibwako abasajja abayiiya ne yeefuula nti nno mulwadde oyo muwulidde oyo wa bodaboda avuga bodaboda kadaama abamu balina babba baabwe nga babaleka mulimu gwa bodaboda. Mu kifo ekisooka abantu abenzi mwe muli ababodaboda n'abatakisi. Owa bodaboda buli mukazi gwaweeka ayagala kubeera nga alina akagambo kamusonsekayo alina akagambo kamugamba. So omuntu yenna ng'olina bbaawo wadde tavuga bodaboda naye muve mu kubeera nga mugamba nti mbaweereza ssente. Ssente ze muweereza bajja zibba babayiiya. Oli agenda n'akolagana ne ka kiriniki oba akalwaliro n'agenda wali n'amuteeka ne ku ccupa naye nga ccupa eyo teflowinga ne bakubira ebifaananyi ye n'atemera dokita emitwalo nga3 emitwalo nga4 ye n'akuyiiya emitwalo nga 5 ng'oyo bwe wamuwulidde n'akuyiiya emitwalo 5 n'awaako dokita ne wegiba mitwalo 5 n'afiisa emitwalo 45 n'agamba ndi bubi banagudde kabenje nagudde ku babbi ndi mulwadde kino bwe kino bwe kiti ekinnuma. So muve mu mbeera y'okubeera nga abasajja be mwaleka Uganda babayiiya ssente okubeera nga babaggyako ssente. Omusajja yenna Uganda bw'oba wagenda ddala ng'oyina abantu bagenda ne bagamba laavu. Nze naaligambye omusajja ddala ng'alina laavu yo ddala ng'omusajja alina laavu yo ng'akwagala
n'amanya nti wagenda bweru oba wagenda ku kyeyo okukola, omusajja akwagala teyali kusabibwa wadde n'ekikumi. ne bwe wali zimuwadde yaligambye tofaayo akasente ako gira okatereka kukajja kuyamba mu bintu ebirala oba ogulemu akapuloti. naye omusajja yenna gwolaba nga eba akukaabira ebizibu, akaabira kino n'akaaba kiri, n'akaaba kino n'akaaba kiri, oyo omukwano gwe tandika okubeera ng'ogubuusabuusa. kibeeranga na mukazi naye bwakuba nti abakazi bo baliwo okuweebwa. naye bwe kidda ku musajja, omusajja akukaabira ennaku buli lunaku ng'akaabira ennaku, akubuulira abeewaabwe, akubuulira kino kyabadde bwe kita, oyo omusajja muveemuko era musangule ebirowoozo bye. ajja kumalira obudde, ajja kumalira future, agenda kumalira n'amaanyi go gonna. kwata ssente zo z'okoze ziteeke mu kintu ekigenda okugasa. naye n'osanga n'omuntu ng'agamba asonda ssente zakuddayo bamwanjule banaye mubeereemu. ojja kubeera mu mukwano myezi 6 mwaka gumu, wejjuse buli kiwakola nga tonnawasibwa, wejjuse na lwaki wa meeting omusajja oyo, wejjuse ogambe nti banaye singa nalimanyi saalifumbirwa musajja oyo. Atodira sente zo z'okoledde mbuno simanyi oziteeke mu kwanjula. Atodira sente zo z'okoledde mbu oziweereza omusajja wamujjanjabe yejjanjabe. era singa obadde Uganda yali badde akujjanjaba, kati gwe mugambe sente zo wali badde ompa Uganda nakuwonya n'envaayo, kati zeeteekemu. Simple. muve muzanyo, muve mu kuzanyira mu ssente zemukola. ssente ezo za mbirigo, za kutuuyana, za kubeera nga baboogerera, naye nga omuntu bw'ona omala gasukumanga ssente bw'otyo ojja genda okwesanga ng'ogenze okoze naye ng'okoledde bwereere. Story sinza butagibanyemeza Kadaama ng'ajja mu inbox yange ngamba Queen njagala kwogerako naawe ndi Oman nga mu WhatsApp namba yange ng'ajja ku WhatsApp ngamba Queen boyfriend wange ali Uganda naye yangambye yafunye accident, piki ye ne bagibba n'essimu ne bagimubbako. Amubuuza ate yagambidde ku yani ngamba ali mu ddwaliro yampeereza n'ebifaananyi, yafunye accident y'amaanyi nnyo era eggulu baakuwanise ebiwundu bingi nnyo yonna bamusiba ebipulasita aliko n'eccupa. Namugamba kati oyagala njogere naye mmugambe ki ng'agambye yafunye accident. Ngamba njagala weefuule sister wange omubuuza obulwadde buli butya, mugaye n'omugamba oyagala gendayo omulabe ti nze ngenda okusindikayo. Nga mugamba sooka ompe ennamba ye nga ye omuntu omala ompe n'ennamba y'omusawo eyo gye bakozesezayo eddwaliro. Nakwata ennamba y'omuvubuka ng'agimpeereza nga mpeereza n'ey'eddwaliro nga njogera naye nga mumukubira kati nakubye ku ya muvubuka sakubye ku ya ddwaliro. Namugamba hello Ben nti wangi gyebale ssebo nti kale nayo gyebale oliwa. Ngamba mbadde ngina omuntu gwe ntutte wano we Kabuusu. Namugamba okay. Mugamba ndi natete ku 5 naye mbadde njagala obeeko wontwalako waliwo ampadde ennamba yo. Nangamba ovuga bulungi. Ngamba okay tewali buzibu kati kamale okuva eno nze nja kujja nkunoneko nze kale ng'ajja ansiibula. Amugamba Ben bw'onooba otuuse ng'ovuddeyo ojja kunkubira ggwe. Kwaye kale kasitoma tewali buzibu nja kukubira. Kati nga njogera n'ono omuwala nga mugamba abula nkubulire omuvubuka ye mulamu. Njogedde naye alabika mulamu kubanga twogedde nangano nga agenda kunona antwale gye agenda okuntwala gye mbadde mugambye. Nangamba Queen ekiki? Namubuuza lwaki wampadde ennamba y'omuvubuka ono njogedde naye. Nangamba Queen emanyi ekiriwo oyo omuvubuka nnemba. Yangamba si mufumbo tugenda kuweza mwaka nga twagalana naye nakamuteekamu miliyoni zange ziwera 4 oba n'okusukkamu. Naye yangamba si mufumbo ankaabira ebizibu wangamba kino wangamba kino. Bwe mukazi we yanoba, mukazi we mukuno bwe yanoba n'olubuto yamukwata n'omusajja n'amugoba. Omukazi agenda okutuuka eri mbu ng'amugamba nina olubuto. Omukazi yatuuka okuzaala nga mugamba sirina ssente za ddwaliro nsindikirayo ku ssente. Bwe Kadaama ng'amuteerako 5 ng'ekyo kiggwa. Yangambye ali mu miliyoni nga 4 plus ze yakandyamu. Mwagala ye era saagala muluzinga naye mpulira obuyaye bwe buntamye. Namugamba kye ngenda okukola kati kankube ku nnamba y'oyo omusawo naye nnyina bye ngenda omugamba ajja kukuddira nti kale kankuba ku nnamba y'omusawo. Namugamba hello nnyabo nti wangi gyebale nti kale nayo gyebale. Namugamba nnyabo okolegana ne Ben ne mufera abantu naye nze ndi wa poliisi nkunoonya wonna we nnaakusanga tugenda kukusiba. Ngamba nnyabo nze ndeka ne Ben simanyi. Nga mugamba Ben ojja mumanya kubanga eno ennamba tumanyi amannya g'erimu buli kimu tukimanyi tugenda kunoonya ne location twagifunye dda wonna wooli. Mwefudde abalwadde Ben ali mu kubba oti Ben mulwadde mutaddeko bipulasita ali mu kubba abantu yeddwaliro tugenda ddigazaawo.